basudde mu mbeera ne batwala omulambo gwa Yora Mugisha eyattiddwa Enjovu ku kitebe ky'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kkuumiro ly'ebisolo eky'Ekarusandara mu disitulikiti y'e Kaseese nga baagala b'ekitongole kino ekikuuma ebisolo ki Uganda Wildlife Authority okubaako kye bakolera ensolo zino. Yasalawo asule ebweru okukuuma ennimiro ye y'ebijanjaalo olw'okubeera yali amanyi nti ensolo ziva mu paaka ne zijja ne zoonoona emmere yaabwe. Nti ssaawa nga 9 enjovu zajja ne zimusangawo. Kakati teri amanyi oba omwami ono yagezaako okuzigoba, teri amanyi ekyabaawo. Naye bwagenda okukya yasangibwa nga mufu. Kati tunoonyeza ab'ekitongole kino okutubuulira kiki ekigenda okukolebwa okutaasa abantu naddala abo ababeera okumpi n'amakuumiro g'ebisolo wakati mu kutema empenda ez'ebisolo bino obutalumba bantu. Omwogezi wa Uganda Wildlife Authority Bashir Hanji atubuulidde nti ensonga eno baagitegeddeko era ne babaako kye bakola newankubadde ng'ab'eŋŋanda tebaabadde bamativu. Bateeka muntu waabwe bamuzike bulungi baleke boogere. Nesi bino byakutugamba nti miliyoni kyeki. Ono agamba nti balina enkola ey'okuliyirira abantu ababa bafunye obulabe nga buvudde ku bisolo bino eby'omu nsiko, kyokka waliwo enkola erina okugobererwa era ab'eŋŋanda z'omugenzi baakubaliyirira newankubadde ng'obulamu bw'omugenzi tebusobola kudda. Nga bwe nagambye tuba tetuzzaawo bulamu bwa muntu ate tetuliyirira bulamu bwa muntu wabula kuyamba ku famire. Kiyinza okutwalako n'akabanga lwa nsonga nti waliwo process gy'olina okuyitamu. Waliwo nga baofisa baffe ekirungi baatuuseeyo ne balaba ne bakola report. Kati report eyo ejja kujja tugyekeneenye. Waliwo akakiiko akayitibwa Compensation Verification Committee. Kano akakiiko nako kajja kuyita mu report eno. Ono ategeezezza baagala gavumenti eteekewo enkola ey'okukubiriza abantu okwewala okulima emmere oba ebintu ebisikiriza ebisolo bino okubalumba nga bwe kiri mu makuumiro g'ebisolo ery'Ekibaale ne Bwindi gye basimba amajaani. Abantu abaliraanye parks temulina kulima kino na kino na kino na kino. Gavumenti esobola okukikola ate tusuubira nti tujja kukyaniriza lwa nsonga nti tujja kuwabula tugambe nti ebimera kino na kino na kino si birungi okusinziira ku paaka weeri. Kyokka Hanji atubuulidde nti baliko n'enkola endala ezisobola okuziyiza ensolo zino ez'omu nsiko obutalumba bantu nga bwannyonnyola. Ku lusalosalo lwa parks tuteekawo emisingi nga tusimawo emisingi nga gy'amaanyi oba emifulege. Kati ng'ensolo tezisobola gibuuka tumwokya kaamulali n'aziwunyira bubi ensolo ne zitagenda mu bantu. Tukozesa kye tuyita scare shooting. Tulina ba community conservation rangers okukuba amasasi mu bbanga. Kati tutandise n'enkola empya ya drones. Drone eno enengeri gyekola sound etawanya nnyo naddala enjovu zino. Buli paaka weeri tulina ba community scouts. Ba scouts bano tubawa vuvuzela, ne tubawa effirimbi, ne tubawa etooki, ne tubawa rain jackets, ne tubawa gumboots, ne tubawa ebyokukozesa byonna ebyetaagisa basobole okubeera nti ensolo bwebanga efulumye mu paaka negenda mu community mu bantu nga basobola okukuba bino ebivuga byonna. Banka y'ensi yonna ku buyambi bwe yayimirizza eri Uganda n'ekitongole kino kigenda kukosebwa kubanga waliwo enteekateeka ebadde egenda mu maaso y'okussa ebikomera ku makuumiro gano, ekintu ekigenda okutwalamu akadde. Support okuva mu World Bank era kyengambire ntwali tupulaninga okuzimba kilometers nga 10 ne tufunamu okutawaanyizibwa okuleeta material n'obukwakulizo bwe twasobodde okutuukiriza. Kino kigenda kukozesa kiti emabega nga Uganda Wildlife? Tekigenda kutuuza mabega wabula kijja kukeereya emirimu gyaffe olw'okubeera nti buli mwaka twewa targets. Tugamba nti omwaka guno twagala kukola bwe kiti. Kati oluusi n'osanga nga tetutuukiriza ebiruubirirwa byaffe bye tuba twagala okukola mu mwaka. Abantu bangi bafiiriddwa obulamu bwabwe olw'okulumbibwa ebisolo bino eby'omu nsiko era abalinaanye amakuumiro gano bangi banyiga biwundu nga n'ebirime byabwe bingi byonooneddwa ensolo zino wabula bangi tebaliyiririddwa kimala bye baba bafiiriddwa. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Ageesigika. Balinyo Mark Jackson Kasule mu buufo obwo